bwe tuba twogera ku bantu abamaanyi mu ggwanga lyaffe erya Uganda tetugenda kujja mu Babi Kyagulanyi. Babi Kyagulanyi y'omu ku flame ya Uganda, abantu abayimirizaawo Uganda in one way or the other. Omuntu agenda kumbuza agiyimirizaawo, and of course Babi's presence does a lot to our country. Babi's presence erina ebintu bingi byeyongerako ku ggwanga lyaffe erya Uganda. Why? Ayina ebintu byakola benefitinga abantu ba wansi n'aba waggulu, ayina foundations, ayina organizations ezokulabirira abaana, ayina amasomero ag'okulabiriramu abaana abatalinamu asirizi, abagulirawo emirimu, asomesa ebintu by'enjawulo omuli okutunga, teekako n'okukola engoye z'abaana, pads n'ebintu ebirala. So that person is really beneficial. Ate era nga ensi ebeera emwetaaga. Lwaki? Ateekako kingi nnyo, acreatinga kingi nnyo okuyimirizawo eggwanga Uganda, kubanga amagezi ge gokka gagasa omuto n'omukulu. Tugenda kubanga twogera ku bigenda maaso mu bulamu bwa mukyalo ono Babi Kyagulanyi, our first lady, nti munnange okugenda mu America, okugenda mu London, munnange abantu abamu tebali contented era nga sibasanyufu. Bagamba nti engenda ye eyo e Bulaaya aba agenze collectinga ssente eziri mu firimu eyazannyibwa, filimu gye bazannyamu bbaawe. Tujjukire nti nno Bobiwine Abamerika oba abazungu bamukolamu filimu era ne bamunominatinga okuba nga ye first African akyasinze okuba n'obwongo obukolerawo, era nga obwongo bwa Kyagulanyi babugereegeranya okuba ng'obwa kompyuta. Ategeera nnyo, mugezi nnyo, alabira wala, asengejja ku myaka gye emito, era ne bamukompitinga in all political organizations, political issues, political terms. Y'omu akyasinze okubanga embeera wooye, his existence into politics yateekako eggwanga lyonna ku bunkenke. Y'oyo nno omuntu omuso ne bamuteekawo okubanga example, era nga ebitabo ebiwandiikibwa ennaku zino eno you cannot miss to see a verse nga mulimu Bobby. You cannot miss a word without Bobby. Bamuwandiikako nnyo. Ebiseera ebyedda bawandiikanga ku bantu bafunga, bawandiika ku biki bye bakoze na biki, naye Kyagulanyi bamuwandiiseeko ng'akyali mulamu. At a very young age bamuwandiiseeko ng'akyali mulamu, era obutabo bwe bugenda bufuluma. Firimu ye yafuluma dda era nga evaamu ssente nnyingi nnyo. So Babi agendayo ndowooza n'akollectinga ssente oba maybe n'okukola ebintu ebirala. So tugenda beeterawo akatambi nga people are not happy with Babi Kyagulanyi leaving Uganda going to European countries, era nga beebuuza lwaki ssente ze mujjeyo temuzigabana na bannayuganda. Tugenda batwalako mu katambi. Yenze Shila Adita gwe twekumira subscribinga, kwata ku notification bell oleme kusubwa updates ze mbateerawo waneeno, and of course video oba omaze oziraba commentinga. Katugenda ku mwaka akatambi akogerebwako akatadde abannayuganda ku munkenke ate era tukomewo. Teri asinga Babi kuwunyeera, naye awunyerera ku firimu eyalimu bannayuganda gye bakwatanga tebabasabye ssente zijja gyali, ne bannayuganda mubawe ku ssente za firimu. N'awuunyeera Denmark, n'awuunyeera London, olibe n'ennyonyi erigwanga owuunyeera mukazi wattu. Pozi wayita olinnya nnyonyi, zina lisala nko Babi ng'alinnya ennyonyi yonna to go where. Bw'atuuka batungira pads, atunga mu bigoye bivundu. Pads za caring arts Uganda ziriwa. Oyinza gisiba omwana wo, oyinza gimusiba atunga miziina, naye nga ssente ze bajja ku documentary gye bakwata bannayuganda nga tebamanyi impitirivu. Basolomoni Kampala ne badda ku sausage, basobe ne babawaana nga bwe bali intelligent, simanyi they are nice looking. Documentary gye mugenda mulaba mu Germany, mu America, mu India, nga musolooze ssente benefiting abazungu oba bannayuganda. Is there any Ugandan who has ever seen that documentary? Those abava mu fucking poor family, their background is kamocha. Chovola la mukazi we awunyera buli munsi ng'ensowera, awunyera. Teri asinga Babi kuwunyera, naye awunyerera ku firimu eyalimu bannayuganda gye bakwatanga tebabasabye ssente zijja gyali, ne bannayuganda mubawe ku ssente za firimu. N'awunyera Denmark, n'awuunyeera London, olibe n'ennyonyi erigwanga owuunyeera mukazi wattu. Pozi wayita olinnya nnyonyi, zina lisala nko Babi ng'alinnya ennyonyi yonna to go where. To do what? Ayina baganda be mu America naye yayita gendayo nga bawa ayimba, naye kati ogenda omulaba white master, white brain, white washed people, puppets, Denmark. Mbwagenze bannyonnyola firimu. Let me tell you, okumanyanga muli bafala.
There is no white person interested in that documentary. No. They have many documentaries. Let me tell you. Baina ya Escobar, El Chapo. Baina ya drug addicts in Europe, bandits, ba cartel, ba Mexicana, ba Yugoslavian. They have a multiple of documentaries. Mu documentary mwoli na kusente toliko na unyera. I have come to represent which representation. Do you represent Uganda by featuring in the movie? Seri Mulibasiru. Do you know how many people abazungu bateka ne camera mu central town in Stockholm? Babus are random people to make a documentaries. A documentary is just a documentary. Bano baba wa sente. Oyaba mukazi wa winyera kuchima sente. Siba na Uganda. Taina chalumirirwa kuba na Uganda. Bwatuko batungira pads. Atunga mbigoye bivundu. Pads akayalinga tsi Uganda ziliwa. Oyinzo jisiba omwana. Oyinzo jimusiba. Atunga mizina zina. Na yenga sente zebajja ku documentary jebakwata bana Uganda nga tebamanyi impitirivu. Ba Solomon Kampala ne badda ku sausage. Basobe ne baba wana nga bali intelligent simanyi they are nice looking. Ku sente z'abana kuba omusayi kwe mufeedinga family yo ko jozungira ku gwanga lyaffe ng'owunyera mbazungu nga munyera nze neni maka ennyonyi erigwa mu nnyanja ng'ozunga zunga nnyo kyogamba documentary bwe bagikwata mu Uganda ebenefiting abazungu osinga abana Uganda obusiru obuli ku Nuupu. You are white puppets. Muli basiru mwakalaba abazungu. Munupu mwakalaba abazungu. That's why mubayina mu amalo. Now, let's be sincere. Documentary jemugenda mulaba mu Germany, mu America, mu India, nga musoroze sente benefiting abazungu oba bana Uganda. Is there any Ugandan who has ever seen that documentary? Those are from fucking poor family. Their background is kamocha. They have a poor mentality. Bachali bantu banaku kumitima. Bayina okuzimba zimba obuzimbe simanyi bakolero na akabaga betereze kiri kinyanzi kyaddusa family yacho kyokka kikunga abaana ogezanga n'okunga ndiko Oluganda nja kukuba ejjinja gwe kinyanzi kugutwe abaana bo wabaddusa bali mu America ne kizungira kuba abalala nga kirega amayuga nti no kigenda oleetanga omuntu andiko Oluganda nja kukuba ejjinja gwe kinyanzi. These people are murderers. Abana bawe babadusa ddamu gwanga kyokka tekitembeete abaana b'abantu ba demonstrating nti no government bagijjeko abaacho badduka. Kati oba olina omutima ogujjawo omwana wo oyijja ojjawo omutima oguyita ow'omulala komaaniina oyitanga ndiko Oluganda gwe kinyazi nja kukuba oddeyo mu masepiki g'otunda aga scrap muyite bannyina mmwe muganda wa mwasiba atuteera ebiyimba ebitanyuma namu simanyi kayemba. Lwaki si yakulembera struggle gezo oyiteyo omuntu yenna ndiko Oluganda nja kukuba ejjinja mbwa gwe mumanyira mutambulira mu byabbe mutiba mutesa ne president mufunye sente mpitirivu mukwata abaana b'abandi tukole ekyalayiro Odinga. Try it out mutegere government tujja kukuba bakutwale mu kagaali emulago si gwosoose. Bano babbi deception oli America oweereze sente mbuzala food soldier ki mubatunulire we bafaanana embwezo bajja bakovu bajja mu music bagwa nga neso bakola za bwerere ebiyimba byabwe nga tebinyuma kati bonna baatereera. Tunulira Jowie Senyonyi yali asiba nga yenna n'abawala baamugaana n'akyusa erinnya ne yeyita Omuganda nga si Muganda embwa eyo si Nganda naye bw'omuwulira yeyogeza ku bya Buganda oyinza olowooza Muganda. Erinnya lye yayijjako eryewaabwe n'alyoka yeetuuma ery'Abaganda nga wolabira ne Kabanda bangi nnyo nyinza bakubuulira. Afande Nakalema amanyi Oluganda si ye Nakalema. Kati obusiru yeyo distract ogusajja ne bagukwata kuba gwazaala mwana waabwe by mistake kati ne bagufuula image
ne bagujjako agaviiri ne bagulongoosalongoosa ababbi ba distractor mukati yona agenda ofuuka president. Haramu haramaini tuyinza okukuba nga walayidde leero enkya n'ovaako. Ffe tuli bukambwe ennyo ddala. Njagala okulabula omwana yenna ali mu nopu. Bw'oba okimanyi nti wajjira ku bya kisiru nga bayeekolera baamuwa ssimu n'abivaako, omuntu takulimba n'oveeka mbw'olina ky'ogenda okukola gavumenti. We shall destroy you. Tujja kukuba nnyoko yeekwate mu byenda. Ku gavumenti tetuzannya. It's not a playing subject. Omuntu byayinza okulimbalimba. Bonna be mumwana mu batunuuli oba bayina emirimu. Yali akolawa. Serukenya yali akolawa eyembwa. Byali biri eyo bisawo biganda. Kino kya Rosias kyabatwalawa. Where did Rosias take you? De kino kideri kinyeke ekyema kindye. Kyazunga ku kima banyamulenge bannakyo. What have they done in parliament? Mpuga akoze eki? Where are your people of NUP? What substance has been in NUP members to parliament? Parliament ebera kweni BS buli lunaku. Sirabanga omuntu wa NUP ayimiridde kwogera. Serukenya cannot speak anything. Kiriawo kitambuza bagole noyo mwamu wa WMP embwezo. Nemugende nemukwata simanya Rosias. Takola nkowa the debate mu primary. Look at the state council gye mwalonda. All bogus councillors. NUP yesinga ba bogus councillors. They have done nothing. Distract business. Tell me anything a councillor has done. Go electing mu Kampala muno. Basiba they know it around, waste the time, beg MPs, basiba ku get ya speaker. Nti balina bye bamugamba. Embwezo. Ezo mbwa zennyini. Ne bwogenda ku NUP tewali kye bakola kubanga bo bali banoonyi ba ssente. Enjala ebaluma. Mbaleetera obufaananyi bwa Bobiwine mu bulabe nga bwazakyusa kkala. Balimba mbu tebeeyerusa. Ebifaananyi mbireete kimu ku kimu. Ebyo nno bye bivudde mu bulamu bwa mukyala Babi Kyagulanyi. And of course when we speak about Babi Kyagulanyi, wano tetugenda kuleka mwana muwala Winnie Nwagi. Fenna tukimanyi ebintu bingi nnyo bibadde bigenda mu bulamu bwa Winnie Nwagi era nga y'omu ku bawala ababadde batrendinga oba bannayuganda abatrendinga these days nti lwansonga omwami we ali into saga. Bali mu kuyomba balyombera Winnie Nwagi ng'omusajja aganza Winnie Nwagi ali mu kuyomba ne mwana mulenzi Chosen Blood bataddewo akatambi ne Winnie Nwagi nga baliko obuyimba bwe bakuba obuduula ate era nga n'omusajja yavuddeyo n'agamba agenda kuttira omusajja yenna akwata ku Winnie Nwagi because he's investing a lot of money into Winnie Nwagi's music and career. Wabula ate Winnie Nwagi bino yabisambaze n'avaayo n'atukolera akatambi nga tulaga nti nno ebyo byonna tebimulya kyaliko kyakubanga akuza omwana we era n'amutegekera birthday ekyasinze. Yamutegekedde birthday warming birthday nga erimu cash ey'amaanyi ennyo nga bwe tugenda okuba nga tubalaga akatambi. Nkimanyi nti abasinga mwakalabe ne Winnie Nwagi's baby is making 12 years guno omwaka era she's now 12. Ngenda kubanga mbateerawo akatambi ke mubeere nga mukalaba. And of course tugenda kubanga twogera ku bulamu bwa mwana muwala Jowie gwe mumanyi obulungi omusiyazi bingi nnyo bibadde bigenda mu maaso. So Jowie obulamu bwe bugotaanye oluvannyuma lw'okuyingira ebisiyaga. Maama w'abantu bamutiisatiisa bamukubira amasimu. Waliwo ne yasuubiza okutta maama we olw'ensonga nti omuwala yajoyiniza ebisiyaga. So Jowie naye avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga zino ez'okuba nti abantu babeere nga beesonyiwa maama we baleme muyingiza mu bino era n'abagamba leave my mom to be, let her raise my other siblings. Oba nze namusala mumuleke akuze bali ewataliiwo okutya ewataliiwo kintu kyonna mulekerawo okuyingirira obulamu bwa maama wange. Jjukira nti nno bino ebintu by'ebisiyaga bye bibadde biriko era nga bangi babadde babiwaako endowooza zaabwe nange kennyini nabyogerako. Katugendeko mu obwo obutambi obubiri aka Winnie Nwagi teekako n'aka Jowie Landa ate era tumale tukomewo tubeere nga tufundikira vidiyo eno. Teweerabira subscribinga ate era twekumireko notification bell tugirabira katugendeko mu butambi. Let's go. Pull it up. Pull it out. Pull the thing out. That thing in the middle.
Yeah, pull. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Destiny. Happy birthday to you. More money, more blessing. Happy birthday. You are 12 now. Yay! Are you surprised? Yes. I wish you more money. Sizagenda kocha kulobusirwa bwa muwala obichi munyambe muve ku mami wange nze Natotegedde. Yasamireyo nawe. munyambe muve ku mama wange akuze kale asigaddeyo akuze asigaddeyo afune naye wamuteeka wamutuusa munyambe Bija kugwa, I believe. So, simanyi oba mwena Oluganda mulutegeera, atalutegeera simanyi ani agenda baddiramu naye comment section wenebeera mu Luzungu wala musobola osomera awo. So guys, ndi wano ekyoka ku byonna ndi wano eno okwetondera abantu bonna abalowooza nti no Jowie yabavuma. Mwenna tuli wano eno okubeetondera. Titujja tema mannya engatto bwe zituuka yabazambala. Ekyokubiri njagala mbagambe nti no comments zendabye wano wansi nga abantu abagamba nti omwana omubi avumaganya nnyina. It's okay. Abazze nga bagamba nti omwana omubi avumaganya nnyina ngenda ba educating ekintu kimu. It's too bad ntukulidde mu Africa ensi ey'abantu abatategeera what rights are. So singa okeera ku makya n'ozaala omwana wo bwe mubanga mugamba mbu muli bazadde omwana wo naakola ebintu gwe nga oluusi obimanyiko but you can't control their life because gweokimanyi omwana wo aba akuze nga muntu mukulu akuze yeesalirawo ekyokwagala okukola. Maama wa Jowie tasobola teeka Jowie omuguwa mu bulago amutuge because of what she's doing. You understand? Tasobola. Kyembadde mbasaba kiri ekintu kimu, respect her mom. Bwe mubeera mwagala kuyomba muyombe mutuvume nga bwe mwagala muli baddembe naye omuzadde mumujje mu bintu bino. Omukyala muntu mukulu. Guys, have some respect please. Buli kimu kyonna ekigenda maaso kimulumya omutima. Jowie yabimanyiira bino ebintu. She assigned for this ng'agenda kujja ku live. mujje abazadde mu bino ebintu bya media sente muziina naffe tusobola okuteekamu naye bino bintu si byabazadde si kuteekamu bazadde teekamu sente kale banoonye Jowie bamukube nga bw'oyagala okakkane naye si kuteekamu sente ate kwatakinga muzadde wa muntu. So guys fere tugenda kulwana kubanga tetusobola kulwana. Abantu kyemwerabidde mumanyi abantu abamu nti obulamu bw'abantu abalala mubulina mu ngalo. Katonda yagaba obulamu. Tomanya nti ogenda ko bakamubulira osirikira omwo oleme kuzuukuka obusente bwo bwonna obuleke ku nsi. Ngate ezo sente ate munagamba sibaagaliza munnange mpaagaliza kyovulaba vidiyo ezo nzibateereddewo musobole okuba nga muzeerabirako mwenga abantu muleme kulowooza nti ebintu bino tuyiyabiye at any point nti oba tulina abantu people that we are trying to put down oba just twagala kusaanyawo ekitiibwa kyabwe n'ebintu ebirala bino byonna byenjogeddeko of course mubiraba ate era muzenga mubiraba wabula my conclusion nze egenda kubeera ku mwana muwala Jowie because she is the key point in this video. She's the key point atera ye mwana omuto. Leave apart Baby Kyagulanyi's issue Winnie Nwagi's issue abo bantu bakulu they know what they are doing naye indi
kumwana omutono Jowie. I personally made a video for Jowie nengezako mulaga nti no munange going to homosexuality is not something you should engage yourself in kubanga ekintu kineno it will become a habit ate mwena mukimanyi nti you cannot deal with a habit tevaawo. You can change someone's behavior, you can change someone's character, naye a habit can never go away. Omuntu ng'ayina omuze ogwo muzibu okumujjako embeera osobola ozikyusa. Omuntu nagamba kankyusa embeera zange, oli nakyusa ku bikolwa bye nagamba dde nkola kyo, naye ekintu ky'omuze kyekintu ekizibu okuvaako. So nagambye Jowie okyali mwana muto, a very beautiful pretty girl, young girl, okyalina ebiseera eby'omu maaso. Look for something to do, look for work, go and work like any other girls, go and work. You out of school, your school drop out, right now you should be focusing on pushing your life somewhere else, from this level to another level. Oyina kunonya mulimu nokola. There are jobs for girls, emirimu emito. You can go into a salon, you can become a beautician by learning how to do makeup and other stuffs. Naye ebintu byokudda mu bwamalaya, ebintu byokukyusa abasajja, this one to that one, nonywa notabira n'ogwa mu myala, ate after that you've joined homosexuality, something that is going to put you down in one way or the other. Omaze okwerangirira nti oli musiyaze. No man or no guy will ever come to date you. Kubajja kuba amanyi gw'omanyidde kukozesa bbogo ya biringanya, muli kunva zaffe muzoonoona, kaloti bazikusonsese, at the end of the day otandise okufuna ebirwadde. Ebintu nga byo you can get cancer wannabaana nga tolina ngeri gye bagenda mu kujjanjabamu. Jjukira omuntu atandise ebyo ebintu ogenda fuuka etuuka ekiseera obeere addicted nga tokyegomba basajja. Ate ng'okyali mwana muto kino ekintu okyasobola okivaamu kubanga you've just joined, okyasobola okivaamu. Abaana ababale babakozesa babatuma butumi to get people with good numbers abagenda okubanga baspreadinga ekintu kineeno abantu abalala okujoininga. That's how for them they are getting paid. Naye nze nga Sheila Adeta, I really feel bad for this innocent girl, however much yalowooza nti muntu mukulu, naye ekintu kyokoze kigenda kubeerako mpaka, and people are going to sing your name each and every day, everywhere they see you. Bajagamba oyo musiyazi, oyo musiyazi. Do you know how nasty that word feels like? Kiwulikika bubi. So nze nganze Adita, nze ndowooza omwana ono akyalina obudde okukivaamu. Kamanyi gwe ndowoozayo ku katambi kano, subscribing, akwata ku notification bell, and ate era tetwerabira nti bw'oba omaze okulaba videos neno commentinga embagala nnyo.